mu yabadde mu weekend asomye akimukubo akagatto mukaleke gatto mukaleke tukaveeko mukaleke bakedde bukeezi tewesiba kagatto tunabeera kagatto. Okay, tutandike ne federation banaye tuba tuli ate nga lwepapula za federation empya yawandiisibwa. Tulina federation ya Elisa Kenzo Musuuza nga ye president aliwo, president w'abayimbi, president awolereza abayimbi. Is it for only musicians or for art industry? Ndowooza y'abayimbi n'abitambulira mu music n'ebitambulira ku music because music teruba luyimba lukolimba nga terunabeera luyimba waliwo ebitambulira waawo oluyimba nga terunakola ki. Kati kyova olaba nti mu kiwandiiko kino wansi eno abakola federation mulimu Musician Legends Association awe bakawo kadda eno ye okay eno federation gye twaguddeko yeno nkadde era eyina boodi yaayo wansi eyo sooka opeside era eyina boodi obera natudde ku bachairman nengamba isa alekulidde nga ebintu bimulemeredde. Travis Kazibwe ye chairperson, vice chairperson ye Dr. T Mr. Odongo Romeo Wilbert ya mumyuka ognoha secretary general bamuyita Mr. Mugabe Moses Wanyama. Odongo ya ni Romeo Mukwefu owange. Deputy secretary ye Mr. Mutabazi Ronald. Treasurer ye Madam Grace Nakalemono Muyimbi. Spokesperson ye Mr. Sewanyana Malcolm James erinya ninganga alimanyi. Sewa. Mobilizer ye Mr. Kasumba Rashid no siyo swaba Kasumba. Woman representative ye Madam Florence Nakamyuka simumanyi. Representative of disability ye Sunday. Ne kuliko n'akakiiko kaakano committee members Tazenya Kaweesa Nantongo Sophie ono wa band. Kakati tulina association, tulina federation ye. Kati ate tulina ne federation eya Kenzo. Kakati kye twagala okusooka okubuuza eno bagiyita Federation of Musician Association and Allies Limited. So this one has associations included. Yaba Kenzo itaina associations. Ndowooza ya Kenzo kye yakola yo yafuna wuma jukira wuma eina association ezigirimu ate because what we know muntegera yange ntonotono federation eina kubeera na associations era abakulembeze okuva mu associations be bakola federation ekitali mu federation enje tulimu naye ndowooza bajja kikola banakikola basindi bana John Board batandikira ggulu mu kusereka asa akola na mtu musiru kyoma kyakano ngoba gwe musiru wuliriza osobola okusooka n'osimba emiti n'okola akasolya n'osereka emiti ng'ogitadde kuki enzimba ya mu kyalo emiti ng'ogitadde kuki ku ttaka nawe totubalayo tetugizimba tewali associations kati basoose kusereka bamale bagenda situla akasolya oba ogulwa lwali ali kasolya akakutte bwati kati bagenda kuddamu bazimbe kyekiriwo kati eno ye ina associations bano bo balina associations kati abakulu bagamba ki federation ino mu weeks esatu zino zeerudde bwe tukoze buli kimu ewangadde tukoze buli kimu kati ekisooka bano bo bano abannannyini eno bulijjo bali luddawa ekyokubiri eyabakenze eri registered kubanga eri serious yo obeera eyogera nnyo serious tumubalira kuki federation teyogera nnyo bagikyokoozezza nnyo obambi bagikyokoozezza nnyo kubanga tulinayo interview nga ba federation bazize okuleka we bayanjula committee yaabwe tebaddangamu badde bakyali bakyetegeka naye bamukati mu kwetereza Kyagulanyi n'avaayo n'abasojja president naga tosobola kusojja bayimbi yange president ogattako president anti kati kubanga bino ebintu byebimu adda ntibagamba politics ayingira mu music ogambira president manoza president Museveni president Museveni amanyi ebbanga lyaluddeku kati buli omu president nange ndi president buli omu anoonya we yeegumiza kati ne Kenzo president okay buli omu kimala ekyo
Bana baba federation yene endala bo boogera ki waliwo yalavuddeko n'abako kyayogera mulina vidiyo yo naawo bannange amanya agange ze Emmanuel Mulondo abasinga mu industry manyinga emakalosi managinze abayimbi okumala emyaka 20 so wenjogera ku music industry wenjogera ku bayimbi wenjogera ku entertainment I have the moral authority actually ambaga abalina kama tafali ne kufa abagumukufe tulinako ki tulinako 99 kweno sector ngina kwogera mu capacity yange ng'omuntu abadde mu mobilization oba advocacy ekutereza industry. One, tukkiriza mu kufederatinga okw'amateeka ekyo kyo that's a given naye ate bakwano baffe aba federation balina ensobi gye bakoze temusobola kuddira ebintu bye tukoze emyaka 10 mwe mujja mu wiiki 2 ne mugamba mubyeti secret mugitwala ekintu kya copyright tukirwaniridde ng'omuntu kinoomu nga associations ezibaddewo nga utama nga uma nga kabondo nga NCF abantu ba federation timwetika kintu kya copyright timwe mukigusizza amagezi gagano gembawa mujje mubere part of the team tukigire naye mujjeewo abo bukodyo bwe mugezako gamba nti no mugusizza copyright tuwalidde copyright abantu balidde copyright n'okudawulipinga bintu abalala ebbaluwa weziri ku record nga president awandikira bujingo yandisabye ebintu ebibye naye bujingo yawedeni wa president n'ateekayo ebintu bya industry federation is a good move and in the right direction and please federate legally naye temwetika bintu bye tukoze netugenda kikkiriza mbaagala nnyo muwagire music wa Uganda ate mugonye digito assalamu alaikum. Wa Fun Factory era nga ye president wa Ntuka the Uganda Comedians Association agamba for now 5 years we have been lobbying and spearheading a national bipartisan coalition to enact sensible laws to streamline art in Uganda. So we won't allow selfish mafia artists. So underline. Gwasoma oluzungu n'envuunula mpulira byensoma tebibuka. Oli wamuukwa. Oli kuki? Obuzibu kyolinamu oluzungu n'oluzungu. Tosobola kulaba nga oli wala. Otuuse mu myaka egitalabira wala jangu wano. Mpulira byensoma tebitambula. Sorry. Oh my God. Oh dear. Oh yeah. Okay. Bujjo agamba. For now 5 years. Kati giri emyaka 5. We've been lobbying and spearheading a national bipartisan coalition. Tubadde tugezaako wano okuleeta ekintu ekitayawula to enact sensible laws to streamline art in Uganda. Agasobola okustreamlininga. Ne sensible kaade keetaagisa. Amateeka gayinza obutabeera sensible. Amateeka gaba mateeka. Boss, osobola okukola etteeka nga lya kisiru. Era sensible ina beera mu capital letters. So we won't allow selfish mafia artists who are clueless. Tetugenda kwalawinga bani? Abamafia. Abeyagaliza bokka bayimbi abeyagaliza bokka. On how the government works on who now want to drill us because we have reached all. Jingo nga munyivu. Waliwo by the ojjukira fana ebya trending ebya Bujju. Obijjukira. Bwe twali okuziika enkozi. Yali ani? Yali Minister Peace Mutuuzo. Yali Katumba Amala. Ya commentinga ku presentation ya Bujju. Yagyogerako ku presentation ya Bujju. Okay. Inti waliwo omwana yajja wano n'atupresentingira bulungi. Twamwe eddakiika 3 ku kakiiko kaffe. Alina kuba yali mbaka wa parliament ne kuba n'abaluddeyo. Ng'alaga nti no Bujju gyakola gyali. Balina kye baakola. Kati just koma okustampinga. Kati ate nno ne kitutwala. Jjukira Kyagulanyi bwe yali ayogera. Yagamba ku balina okwebuuzibwako n'ono yakola ki? Kwali. Kakati kino kiwa ensonga lwaki tebayagala kubeebuuzaako kirabika. Ekintu bakimanyi. Bakimanyi nti bano balina ekyayo kibadde baatandika. Kale ebbaluwa yali ya parliament yaddi. Wano parliament yali emuddamu ku kusaba kwabwe. Okay. Waliwo video gye nalabye oba yadde ku radio ki eya Sophie Nantongo nga munyiivu
n'abuuza balina ekibuuzo ndoza kyadde bamubuuza n'agamba oŋŋamba otya nti industry eno tubadde tetulina kye tukozeewo ku nsonga ya copyright nga nze agibaddemu oŋŋamba otya nti obulumu bwe obw'emyaka 10 bulumi nnyo okusinga obwange obw'emyaka 2 pozi bano baakajja bano baakajja naye jjukira bba ebiseera kimu bibiri bableminga bali abakadde nti balina kye bakolera art industry tebatema mpenda za copyright baaliwo kulyamu buli batabule bagenda kati bano abagezi ne bajja of course obanga agamba nti baali bakola baali tebabitegeera so they don't have a say for now kukiriwo naye simanyi batumaliza emboozi ezo njagala kumaliza ensonga eno bweti walabyeko ku gundi ku posti ya beta taano wa Kenzo n'agamba lwaki mugamba nti omukulembeze teyasoma empapula zammwe zibagasizzaaki bintu bikyayongererayo dda no naye kino kankyogere wano ku TV kuno I know abaana abali ewaka nga tewasomye soma weekend eno kuseriziza ebintu ebyenjalo byendabye okusomera mu budde kikulu okusoma kuva mu kusoma omanyi obeera omwana omuntu tuba tolina buzibu katulaba nga gyendi eno singa waleteteeka nti kakati bannange diguli gyoyina tekyamala twetaaga PhD ngenda kuddayo naye ng'ekinsomesa ntaasa kalimu si nti no ina nakyo byetaaze ebikiri aho naye ekintu kye natunudde bwe nti nendaba musaakaasi ono Bebe Cool olinawo omulabye yapositinga sinjukira bwe bwagenda okulonda Bebe waffe gwe tumanyi ayinza ogawapost gye nalabye empanvu ennyo ng'agamba ki mwabaddemu Bebe Cool asobola okugamba obwa pulezidenti nga tabwagala naye noyinganga ebyokusaaga Bebe Cool wagabira obwa ani kakati mu bulamu obwa bulijjo mwe kyemubuusa amaaso pulezidenti ow'amaanyi influencinga finance n'akola kyayagala zonna zino zinfluencinga otegeera bulungi of course Bebe Cool walekera obwa pulezidenti n'adda mu kifo mu finance minister abaana abasatu mu bate kati babakutte babekubisiza bwe bati pa ye alima bali gundi Hidramani yayogedde n'agamba bwe bamuta okugenda omuntu gwe yasooka okukubira yakubira Bebe Cool Kenzo agamba tatugambangako Hidramani agamba Bebe yagenda mu reform commission nawe ndowooza yagendayo kati bagenda kumezera abasatu be baki be bagezi at the end of the day nze mutunulemu wabuli njagala okuyisaanira ku eno nnyini ensonga nga tumaliza okwebaza omuntu adraftinga posts za baana ba federation annyonnyola nze mbabuuli era alwo byosoma n'ogamba eno handwriting si yiyo kubanga federation idea nnungi for the very first time tufunye abayimbi nga bamiitinze ni mulimu abagenda okuluzinga image mu federation ate mu byekisiru kubanga mulimu ebirina okumalirizibwa kubanga ekibuuzo eno mwali temugirabye oba mwagiraba mwagibuusabuusa lugaayo oba mwatwala omukisa okugenda okubabuulira nti kati waliwo ekifa kye twagala okuleeta tusaba kino mukimajinge mukyaffe nze bwe ndowooza so mugende enkola olutambula mu basala